Boyogera kulinya General Idi Amin Dada eri omuntu atali Munnayuganda ekifaananyi kyasooka okusiiga mu bwongo bwe dikiteeta mutemu kijambiya kubanga erinnya lya Idi Amin lyakookerwako akafaananyi k'obwa dikiteeta lyakookerwako akafaananyi k'obwa kijambiya lyakookerwako akafaananyi k'obutemu naddala eri abo abantu abatali Bannayuganda naddala eri abo abantu abatamanyi Uganda gyevudde naddala eri abo abantu abatamanyi Bannayuganda kye bayitamu olwaleero naye ekibuuzo kiri kimu kituufu Idi Amin yali dikiteeta kituufu Idi Amin yali mutemu ansa eri nti ye kituufu General Idi Amin yali dikiteeta kituufu General Idi Amin yali mutemu naye enjawulo eriwo General Idi Amin he was an advanced dictator he was an advanced killer Yoweri Kaguta Museveni he is an idiot dictator ate era he is an idiot killer buuza ensonga lwaki nga tonnagamba nti omwana asabudde nnyo General Idi Amin Dada we waawo yatta tetugenda mujjako kituufu kya Kutta ye yali mutemu era yali dictator naye General Idi Amin yattanga ba intellectuals obwa dictator yabukolanga kuba intellectuals General Idi Amin teyatta ku bantu ba bulijjo General Idi Amin teyatta ku ba civilian General Idi Amin abantu be yasinga okutta be ba intellectuals be yalowoozanga nti bagenda kutwala entebe ye nga akirina mu ndowooza nti buli kimu nkikoze eddagala mu ddwaliro nditaddeyo bannange enguudo nzizimbye bannange buli kimu nkikoze nguzinjirwanyisizza bamulekwamba weerera bannange amasomero nzimba amalwaliro nga zimbye sikomye kugazimba naye neddagala nditeekayo mu malwaliro ddala ddala onannwanyisa alina biruubirirwa kyeri Uganda talina pasona agendas ze tayagala kusuula Uganda mu nnyanga kubanze bwe wenneetunuulira obulungi bannange buli kimu nkikoze bannange njagadde Uganda neerekereza ebintu bingi nnyo ku lwa Uganda nga n'amaka ge nalina aganga og'obwannannyini nagifuula balakisi y'amagye ekuume Bannayuganda wadde nga tuli mu crisis ya byanfuna mu Uganda naye nnwana nnyo bannansi nneme babereka misolo mbayigirizza obusuubuzi abatuuze bwe mbakwata aido nkimanya nti tebalina mirimu era obutaba na mulimu si musango sibatwala luzira naye mbatwala mu masamba ga gavumenti ne mbatandika ennima ey'omulembe ennima y'ekigunjufu ne tumala ne tuba ebifo we balimira ne bafuna emmere y'okulya n'ey'okutundako ne tubawonya okubeera ababbi b'enkya bamulekwa abaviibwako bazadde baabwe bannange mbaweerera ebitabo mbigula ekkalaamu nzigula gyemutulo seti nzigula buli kimu ekibeetaagisa okubeera ku ssomero era babeere abaweereza ba Uganda ey'enkya abalungi nkikola obutabajuliriza na bakadde baabwe baafa bannange omulungi mwagala aliwa kino nno kitegeeza temuli mu kulwanyisa Idi Amin Dada muli mu kulwanyisa nkulaakulana ya Uganda kubanga Idi Amin Dada gwali mukono ogutwala Uganda mu nkulaakulana kyeyavanga abatta kitegeeza nti ekirowoozo kyekyabanga kituufu omutemu asigala mutemu era dictator alina kusigala nga dictator but he was an advanced dictator and also he was an advanced killer kubanga obwa dictator bwe yabukolanga ku banene mu gavumenti abo ababbye ssente z'eggwanga ababbye ez'eddagala ababbye ez'enguudo ababaleta insecurity ku Bannayuganda ng'ate n'amagye baatuuka okugateerawo amaduuka gawo gye gagula ng'omusirikale talina kutaayaaya atyo mu bantu ng'omusirikale talina kubeera kireeresi mu bantu byonna byonna ebyo mbikoze mpulira nga njagala Uganda egende waggulu naye ate ggonnwanisa kitegeeza toli mu kulwanyisa Idi Amin oli mu kulwanyisa Uganda nkulaakulana ya Uganda kuba olwanyisa Idi Amin aleeta enkulaakulana mu Uganda kitegeeza oli mu kulwanyisa Uganda tunuulira dictator wa leero lwaki muyise an idiot dictator lwaki muyise an idiot killer ensonga lwaki muyise an idiot killer General Idi Amin Dada yattanga ba intellectuals ate olw'ensonga ze z'enkulaze wadde nga sige nti zaali ntuufu oba kyeyakolanga kye kituufu onatta bannansi ba civilian baalina okukuuma
olunaku olwaleero n'ogamba nti Ddamulira amaze emyaka bwegiti talabikako. Tetumanyi oba Ddamulira yazaawa, tetumanyi oba Ddamulira yafa. Tubeera awo ne tubeera n'essuubi ery'okwewuguusa nti oba luliba olwo ng'akomyewo, nti oba luliba olwo ng'asonze. Museveni eyali kuumidde Ddamulira mu nnyumba ng'ali seefu ekiro kye baamunona. Museveni yennyini ye yamunona. N'amuzaaya oba n'amutta ekimu ku byo. Alina okumukuuma. Abantu be yattanga 18 Novemba mwaka gwa 2020. Museveni yeyina okubakuuma. Naye nkulayirira ye yabasaanyaawo. Bannayuganda bangi abantu ba bulijjo baluyita Nabukenya abaddani Kyeyune batta omujjulu ng'Abanankunda Muwanga n'abalala bangi ba civilian abatalina ba intellectuals. Yoweri Kaguta Museveni abatutte mu nsonda nnya. That's why nkugambye ono an idiotic killer. Jeno Idi Amin yattanga ba intellectuals. Onatta ba civilian. Abatalina yadda akasaale. Abatalina yadda akambe. N'oluusi abasanga ku makubo gaabwe beddira waka. Musirikale wa Museveni n'akubuuza ovaawo ekiro kino. Mubadde mukuŋŋaanye mukola ki wano? Tubatutte. Ogenda okulaba nga babaddiza keesi. Ti ono gundi Semayi gwe yatwala yamuse alina okukuuma bannayuganda. Yeefuddemu koko nnyo mu kubayingiza entaana. Kati omuntu ng'oyo bwe muyita an idiot dictator oba an idiotic killer mbeera nkoze omusango. Jeno Idi Amin dada obwa dictator bwe yabukoleranga nnyo ku bantu baakola nabo mu gavumenti abo abatatuukiriza services zaabwe z'abalondesa. Ono obwa dictator abukola ku bannansi abalwanyisa ebikolwa by'abakulu ba gavumenti ababba ssente z'omuyiwa omusolo. Ti omukyala yavaayo nabba amabaati juzi oba abaminisita ba Museveni abasinga baavaayo ne babba amabaati juzi. Baganda baffe bamwoyo gwa ggwanga abalumirwa banaku bannaabwe abali e Karamojja ne bavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe nti bannaffe enkuba ebakuba. Jeno Yoweri Kaguta Museveni abo yabakwata n'abateeka mu kkomera. Bano ababbi n'abasigaza mu bifo byabwe n'abongera ne security. Ti ono bwa dictator abukola ku bannansi n'atabukola ku bantu batuufu baalina kubukolako. Nti olina bba ssente za gavumenti ez'omuyiwa omusolo ne bayeeya muyeeye. Kyokka oyo amuyeeyezza oba amukubidde enduulu nti omubbi ne bamukwala ne bamutwala e Luzira. Nga ye omubbi asigaddewo ng'ayinaayina. Nga tewali kumunoonyerezaako. Ng'asigadde nga supiika. Ng'asigadde nga Ssaabaminisita. Era ng'asigadde nga minisita w'ebyensimbi. Oba ng'asigadde nga minisita ow'ensonga z'e Karamojja. Yaasigala ate ayaaya. Yaayongerwa bukuumi. Yaayongerwa ziccepe. Naye n'amukubidde enduulu amugambyeko nti woolololo munnaye komyawo amabaati. Ye ne bamutwala mu kkomera. That's why nkugambye ono Yoweri Kaguta Museveni he is an idiot dictator. And also he is an idiot killer. Jeno Idi Amin dada nzikiriza. He was a dictator and he was also a killer, but an advanced killer, an advanced dictator. Nze Yekolera itongwa mulinde ekitundu ekyokubiri. Gwe Museveni eno generation togisobola.